kiri ku kitebe kya NUP kitokotanga sitisaanikire ansonga ki anti munnange twategeddeko nti omukulu oyo abadde wakunominatingibwa ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu naye munnange olunaku lweggulo abaka batemye okuvaali mu electoral commission nti okusinziira ku districts ze tulina mu ggwanga Uganda waliwo ezitaweza emikono gye twetaaga so tekigenda kubanga kisoboka. Munnange leero balukeesezza nkokola ne babuuza nti mwetaaga mikono mujagala ki mukaveera mujagala mu bbaaga mujagala ki tugireetere mu ki tuleetere ole tuleete baasi namba munnange akati ekiriyo kitokota nga kisaanikire kankutwaleyoko munnange olabe ate oyinza okugamba nti nsala omugambo nkomyewo nja bakubira kasavu kanyama wali wenviriddeko nina meeting gyendimu ne bwenjiddukamu iyo meeting bagenda kungoba meeting nteeka ogikolako it's a master 10 njibaddemu kati bamanyi ngenze kugula ku mazzi gaagano bamanyi ngenze ku mazzi naye nga ate nina okudda ku mmeeza essaawa zino we tuli wano loole ne baasi ziddemu ziyise baasi ziyiwa ky'olina okumanya oli ku Map Media TV embeera bwetyo bweri ow'eddembe kiki kyolaba ekigenda mu maaso wano buno bukodyo bonna bwe twetegekeredda ebyo byonna twali tubisuubira nti nakyemalira asobola okubikozesa ba yakozesa bantu ababaawa emirimu kati bwe yabaka mu mulimu kati amukozesa asobole okutuukiriza byayagala ku luno basabye emikono mulese n'amagulu zijja gatwala ate ekiriwo ekirungi nti be batusizookereza katubawe emikono 10,000 bo balabe ekyokukola oyo ow'eddembe twayiseko mu gulawundi ye Kawempe nga bamaze okuwa kaadi ne tuddayo naffe tuverifyinga eddala gwe bawadde kaadi mutuufu maama gulawundi kyeyakoze abasajja nagenza okutuuka ku bantu 100 tetwafunyeko muntu n'omu akuopozinga bannakawempe mbebaza ekisooka bandaba byokola mu angozi zonna abannakawempe abasinga bawagizi ba NUP okundaba wano kabonera akategeeza nti ekikwatako NUP sikukiramu kati ebintu bya NUP byonna mbibaddemu ekyo kimu sitago zonna zibaddemu ekyo kyakubye ate ne saavisi zonna ziwaddeyo kubanga okikola ku saavisi nzikola bwebeera situlago mbikola bwebeera bya kibiina mbikola kale amiina genda ekawempe owuute katudde ku mikono katudde ku mikono eri live gyenvuddeko nakakola live ku nsonga y'emu eno n'akakola live 2 ku nsonga y'emu wetuviiriddeko abantu badde bakendeddemukko naye abalabye live baddose ababadde mu basi bazivuddemu balinye boda abalala babuze okwetikka emmotoka zaabwe ekiri ku kitebe kya National Unity Platform National ID zifuuse National ID emikono gifuuse emikono abamu bagamba bemusaba emikono bwe mwagala amagulu nago bagaleeta abantu bavudde ebule n'ebweya genda okebere ku live zange zivuddeko then atoddemu otune oli otya ovuddewa Gomba kati mwabe Gomba mwagala kuleta milioni sikinica ovuddewa Gomba omwana owammwe bwe mwezaalira oli ku Map Media TV nze kyendaba ku kitebe kya National Unity Platform kyasusse ekiri ku kitebe kya abali mu meeting temungoba bwe mulaba live mugambe map wali agenze kunugula mazzi akati bana abasajja bade bakola ebintu byabwe ebitategerekeka bakoze mistake ne batera mu district ye Gomba president waffe java
abuswavu ow'ekitalo ne bagamba nti teyafunye ki mikono kanimasi naye kaakati okuva ku makya nno bannagomba bade bayiika wano naye kaakati abamu baze n'abakulembeze baabwe over 100 of them nga bwe mulaba basuka mu 100 baze wano okuleeta emikono gyabwe bannaiganga babadde wano mu bungi nnyo disitulikiti zonna zonna zebadde wano mulaba abantu babadde bajja Entungamo na Kapiripiri Moyo Kamwenge wonna Kanungu n'awalala naye twagala kwebaza mwe bannagomba ate mukisusiza oye muganda wa pulezidenti nomination yaffe wakubiri kubanga yonna yonna likyakunganirawa Kampala tugenda sookerawa ale tugendewa oli ku Map Media TV emikono ekalamu zitoloba emikono ekalamu zitoloba gomba wano luddawa gomba kati wano tuli gomba saidi wali eddala lyonna wali lubirizi kiri eyo lubirizi ate yeddako lwampara ate yeddako terego wampara We are going to send the signatures beginning today. We are going to send even tomorrow, even on Monday, because now we want them to have money to achieve. So as soon as we have the reasonable number that we think can go and then because many people are even coming from all districts to come and bring their signatures here. Our coordinators in all the districts where they were saying we don't have enough signatures are also working hard to get all those. So they are on their way coming while we send again. Yeah, kunange bano eno operation eri wano kukebe naye ate njagala bategeeza nti coordinators baffe mu ggwanga lyonna lyonna nabo omulimu bali mukukola era kaakati abo bebayisizza bebakirinze bubinyuma twagala kubanga egyo olwedde bagiyisizza so mu disitulikiti zonna zonna zebagambedde emikono tegiweze abacoordinators baffe bali eyo abasinga abamu bakitagenda sagala kubawa details nyingi kubanga bayinza obalumba nga tebanatuusa sewe sekuyitale jeno sente zino transport sekereje kanungu kwako sente kanungu first of all bano abantu simanyi bwe bategeera be batuprovokinze okubeera mu kino kubanga ffe twakola omulimu waffe netukumaliriza tubawa emikono ekyali kimala bulungi nnyo nga gisuka namu nga bwe mulaba ebbenyi bwe bawagambye twabawa disitulikiti ezisuka mu 130 Uganda erina disitulikiti 46 NUP yabawa excess kubanga babeetaga mikono from district 98 fetwabawa excess ya district 32 kaakati ne bavaayo ne bagamba nti emikono tegyakoze ki bitawuzi nawe kyolaba nti n'omwana omuto akiraba kiba kikyamu kiba kya buswavu ate ne bawandika ne bagamba ye Museveni awezezza emikono okuva mu district 36 ekisooka kya buswavu bagamba ne Museveni tebatugamba nti yafuna simanyi miliyoni 2 biki kakati electoral commission walawa ripoti yabwe bagamba nti awezezza district 36 naye kyetumanyi bulungi nnyo tubasoomoza abakakiiko k'ebyokulonda batulage files ezo batulage nti Museveni yagiwezeje emikono kubanga tasobola giweza nawe bagenda wali munira ne bajjayo ne bateekamu ebipapula muli mu kalulu akagwa mwakola story mu bannamawulire abamu bakola investigative story ne balabanga ebyo bifayiro bye batwalayo byali tebiri mu kintu kyonna kyonna nga byali byereere kaakati n'olwekyo tubasoomooza electoral commission ebegamba nti bawezeje emikono tate ki bakitulage naye n'ekirala ekisemberayo ddala tubadde tubagamba mutuwe lipoota enzijjufu tulabe bandi be mugamba
abadde nga si bannayuganda kubanga bwe mutuwa ripoti jasi ne mugamba mu disitulikiti eno temwawezeza emikono lwaki kati tukikuuvinga tutya kyebaali badde bakola kwe kutuwa ripoti ne bagamba mwasabmitinga bano abantu wammanga ono tusanze nga yali asayiningidde omuntu omulala ono yali si munnayuganda ono bwe bityo naye kaakati bali mu byakiyaye kubanga bakimanyi kyebagezaako okukola Kanungu aliwa kamalo kumala ndaga muntu So, according to the report which we saw, Diesel claimed that General Museveni submitted more than enough signatures. They said that he had signatures from 136 districts. First of all, it is shameful to see that they were telling us that they had over 2 million signatures, but they also did not fulfill all the districts. But most importantly, we would want to look at that list. We would want the people of Uganda to see who are those who signed? Because I am sure they are lying that they had 2 million signatures. Like they did in the last election. In the last election, they claimed that they had 5 million signatures. But the media did an investigative story and found that many of those files were even empty. So we challenge them. If the Electoral Commission says that Museveni had enough signatures, bring them out and let the people of Uganda see them. Kale Kanungu ya Kanungu bani wa Kanungu ndio katumulize transport we etwagala kwano we bali nyo kujja akalu gendo kolomuli ani okambo bakumpi ndagala avude wala nnyo ono mwami mweziza Yumbe district wait twagala muzanyo wa omusajja kyakoze ye akutte n'agamba nti kati mmwe abazze so abatulaba wano wafuuse konjezi wali osabyeko SC mu open press waiting ebbugu muli kutta awo manya nti kadi buku ndaga muntu gendo tekeyo omukono gendo tekeyo emikono aya nze kyendaba ku National Unity Platform each and every hour abaana bayiika ebbaasi zireeta ettakisi zireeta ebigere bireeta ayayaya oli otya ovuddewa oyagala mukasiikirize oyagala emikono gye twateekayo gyali gimala era gituufu naye baba babuzaabuza katwongeddeko kibimba ayumbe abalugwala bange abasuubulya kwalwa paka bonna mba n'ensoma ngenza okulaba buli azze ogamba nti kwata transport woddayo nga n'ekitebe tekibimanyi si byannuuku kitebe bino byange kasala budukalu mu lukoda ebyo byange mbikola bulijjo ndabyo okuta emitwalo nga 5 buli omuntu kwata bantu baddeyo okuddewa nemegamata tutwaziwa bindi babira stranded mu kibuga olaba n'abalamazi era n'abalamuzi tubawa kye tulina okukola okulaba nga buli muntu waffe yennaze wano ataddayo abantu baleete endagamuntu tukyawandiika byamukama agenda kwewuunya tosobola kulemesa Kyagulanyi mwe Museveni amanye nti omuntu yenna bwakaddiwa omuntu yenna ava ku kkubo ne malaya bwe yotundya ku kkubo okumala emyaka 2 amala n'avaako nga tebakyamugula Museveni naye tewakyali akugula bamba pulezidenti genda oli ku Map Media TV ebyo byonna byowuliriza birowoozo by'abantu si byabowereza ba Map Media TV oba abakozi baayo wabula ne malaya bwakola ki oli bulungi bamalaya ne malaya bwakola ki ne malaya atuuka nga tebakyamugula what an example oli ku Map Media TV abantu bangi naye kye muba mukola bwe muba muwandiika mumaking sure nti wakiri alina handwriting ennungi awandiike then kati nannyini ndaga muntu asayininge oba okitegeera tuleme kukolamu era neemu tetwagala kujjuza mpapula twagala kutwala bituufu so alina handwriting ennungi abiwandiikemu awandiikemu naye mu making sure nti bwe baba district nti yeggomba okiraba era muwandiikeeko nga mulonzi waawa weggomba then ye wano kituufu
kati bw'omala okuwandika then oli asayininga nannyini ndagamuntu si bwe kiri kyakabi muli awo abaana bega mwakedde kale embeera bwetyo bweri ku kitebe ennamba eyo eya ssimu gyolaba gyentaddewo bw'oba osobola ate era ojja kusobola ku mpaka bw'oba wanuupu tuli na mukanika motoka yaffe egenda okutambula ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ebyaddala tugenda kutambula motoka yaffe yeetaaga emipiira yeetaaga suspension yeetaaga ne esi yaayo yafiira ddala makanika yabalamu $4,410,000 bantu bana bokka mu kimala ekyo n'omuntu omu akimala Rebeka akimala Rebeka agaba akimala naawe okimala bannange oli otya ovuddewa namabe yagomba ononye eki wange nzize kujuza mikono kuba nakiwulidde nga bagamba Kyagulanyi yafuna emikono mu Kigomba disitulikiti ekineewulisa nnyo ne maama we n'agaana okumuwa ne maama we newewuunya ko ggwe nagambalidde ku mugongo n'ogamba kanjireete kangende ku kitebe wane ekagule omwana wattu watuula era nabadde manyi nti banaatemako miteme wabadde omanyi nti ki banaatemako miteme baagala gyonna n'ekineewunyisa okuba nti bwe tuzze wano era tuwaddeyo jasiri kusayininga busayiningi naye ate ne bwe kwali badde kutema mwabadde musazeewo bakole ki ku lwa Kyagulanyi era nsuubira Museveni yezingidde enkata olw'ensonga kati tulinga bamaze okujaganya muzeeyi oli mu myaka ng'emeka 69 ebintu bino si byabavubuka ati kakati bagamba bulijjo bw'obanga osiga ebitooke tosigula kisiza osigula ndukusa omala ogiteeka weeneebeera osigula ndukusa kati muli mu kuteeka ndukusa ebeere ng'eddabirira olusuku ebeere nga luddawo kakati kiri ekikadde mukitemye emigogo gibikke andi bagamba bulijjo endagala ziba mu lusuku ate esaaniko neriddayo neribika olusuku kati esaaniko libiri mu kubikka ndukusa emyaka 4 naye ananga bye muwulira bigambo bitukuvu okubewamuze oli ku Mapu Media TV embeera bweti bweri embeera gwe bw'oba oli eyo ng'ogamba Nuupu yaggwamu amaanyi tuwulyamu abadayasipula abagamba simanya ffe twaggwamu amaanyi waggwamu amaanyi naani gwe Nuupu teyaggwamu maanyi gamba waggwamu amaanyi naye nga bwe nkubuuza waggweramu kyamaanyi naawe tolina liizoni okuggyako okubeeramu embeera nga za bulogologo naye tewaggwamu maanyi Nuupu mugirabye mukyagiraba okugyawo nga gwe waggwamu amaanyi ate bw'oggwamu amaanyi obamu embeera za bulogologo oli otya ovaawa naye mwabegomba naye namu emikono miliyoni 10 ze mwagala okuleeta wano ne bwe ziba 15 omwana mwe mwamutuza mpozi bagamba nanyini mufu kati namwe abegomba mwe musoose pulezidenti jangu olabe kino pulezidenti jangu olaba abantu beewuwo bannange essaawa zino bw'ogenda ekiruhula Museveni bamuzaalawa naye osobola nange neerabiddeyo eri yatuukirayo butuukizi ovaawa ne bannange essaawa zino luli mbadde n'abeeyiganga balina embeera n'abayishaka n'abeyintungama essaawa eziweddeko kati ate mwabegomba muwambye ku ssaawa eno omukulembeze waffe gyazaalibwa tusobola musuula twaleese emikono tumusayiningira nti waliwo agambye mbu ye abadde amanyi babatumye na mikono miramba gite ne mugireeta wakiribwa n'akola ki ng'emikono mugikoze eki ovudde na ku ncupa na mu ddwaliro nojja wano Gomba bukandula my God okimanyi nti mama wange nange bamuzaala Gomba ne bannange mulaba abafu abazaalibwe Gomba mama wange azaalibwawo Gomba nze ngamba bannange fe ab'Egomba munange mama wange ow'ente wumula mirembe naye abantu abakukiikiridde bangi nina ebingatta ne Kyagulanyi bamuzaala Gomba mama wange bamuzaala Gomba
Kyagulanyi bamuzaalira nkozi mu ddwaliro, banzaalira nkozi mu ddwaliro. Omukyala gwe nnina wa Mbogo, Kyagulanyi yeddira Mbogo. Kakati gwoba ogenda kuŋŋamba ki? Gwoba olina kuŋŋamba ki okuva ku Kyagulanyi oli ku Map Media TV? Embeera wali tetutunuzaawo nnyo, toyina kulaba mikono gyaffe, otunula butunuzi nti kalaamu etoloba. There is what we call the tolobaling of what? Of kalaamu. Olita olusungu munagomba. The tolobaling of what? Nti kalaamu etoloba. Mubadde musazi. Olese emikono okugusayininga ne baba gwetaaga gwonna bagutwale. N'amagulu gawera. Waakiri onoogenda mu bujabalemu. Nyabo oli ku Map Media TV waliwo abatugamba ate munnange bino temubiraga ate musudiya simanya bikola bitya ng'ova ku Map Media TV ng'ogenda ewalala. Bannange channel gye ziri, bannange waliwo aboogerezi ba firimu, waliwo Jingo, waliwo ASP, simanya yani oyo omusajja ISP, waliwo Junior, waliwo n'abataagala njogerere. Kati gwe bw'oba towulira ng'ebya Map bikunyiiza, genda ku firimu etali njogerere eno ya Jingo katandika butandisi. Yo bali wali bafloatingidde ku gate, abali mu bacekinga bali mugamba bannange ffe oba mucekinga endaga muntu baziwanise waggulu, ffe mutuyingize oli otya maama, oli bulungi ng'ate gwonyumye ebiti weebiri era nga wali bikyatambula mpalampala nze wendi okubanga mbikutuusaako. Awe nkugambira nti muganda wange gwe kikulu weeyongera okubanga weekuumidde ku mukutu guli gumu gwokka Legit TV 256 ebisigadde nja kubanga mbikutuusaako. Kyonna kyekiri bitambudde bitya bigenze bitya, emikono bagiwezezza yabanga ate nno kisinza okusesa oba okwewuunyisa nti ne mukulu oli mugisha muntu naye bamugambye kyekimu, naye bamugambye nti emikono tegiwera, so togenda kubanga onominatingibwa.